muwala gwe yino omutima omubi. Zubedah yino omutima omubi. Okenda ne wefuula. No leta abantu lebavuma abantu nga oliawo osirise. Nze sibiriimu. Black gundi oyo gwe mukola hypocrisy. Ne mmala okugamba batunvumira gundi gwe nojja ne weetuuzaawo. Layira wewebuuza obubuuzo. Layira. Bituufu. Nze sibiriimu. Nga mwobiri. Zubedah nawe bakuwadde ku ddagala lyo. Kati totwasamira. Zubedah nga muvumya abantu. Ne Zubedah nga muvumya abantu. Munsi kyosiga kyokungula. Bwosiga buchayi era wamofuna buchayi. Zubedah namwe mukyaziza abantu ne bavuma abantu. Kati sandi basuubidde kuba nti nammwe bibaluma. Sandi suubidde kuba nti okubavuma Zubedah kubaluma. Zubedah muvumya abantu wano. Ne mutula ku buchano bwammwe ne mukyaza abantu ne bavuma abantu ne baweebula abaana b'abantu. Kati mwefuula mbo bibaluma. Zubedah kyosiga kyokungula. Kyosiga kyokola ki? Abantu bonna banyeevu gy'oli because you do the same. Nawe Zubedah byokola. Kukyaza abantu ku chano yo ne baweebula abaana b'abantu ne muweebula famire z'abalala ne mudda ku bazadde b'abalala ne mubavuma. Kati olwakutte ku mwana wo novaayo mbu okolima. Zubedah tolina byokolima. Nawe bye bimu byokola. You are just getting a taste of your medicine. Nawe eddagala ly'obutwa bw'osiga bw'okungudde. Nawe bw'okungudde. Guluza lwaki abantu bonna Zubedah they against you. Why? Lwaki oluza Zubedah buli omu ali against you? Because nawe obadde okyaza abavuma abantu. Abavuma abaana b'abalala. Abantu basirika naye tebeerabira ate abantu si basiru. Abantu bangi bapositinga abaana baabwe. Golabako abavuma. Wano bebe kulu apositinga abaana be nga teri abavuma. Abantu bangi they post their children. Walola byeka abavuma. Lwaki babo? Because Zubedah nawe kyokola. Mukyuseemu. Ensi yabakoowa. Nammwe muvuma abantu ne mubaweebuula. Nze wano Zubedah wakyaza omuntu n'avuma maama wange. Nali nkukoze ki? Nawe Zubedah wano wakyaza omuntu ku chano yo n'avuma maama wange. Nali nkukoze ki? Bantu mwe muleetedde abantu pain. Muleetedde abantu obulumi olw'okwagala views. Kati mwebakwata ku baana bammwe ne muvaayo nga mubuukanga enkoko. Naye Chaludi muvumya omwana wange gwe bazadde baffe bumukyaza ne muvuma. Bossi bantu kyosiga kyokungula. Zubedah osiza obukyayi. Nze nalabye abantu nga boogera ninga you can see the pain. Zubedah osiza obukyayi. Waliwo obuwotuuka mu nsi noga oh my god ensi kyendowooleza ye. Kati naawe Katonda nga bw'asasula naawe owo bamuvumye. Zubedah obulumi bwe wawulidde n'abalala bwe bawulira nga muvoola famire zaabwe nga muli ku baana baabwe muweebuula nga muli ku bazadde baabwe muweebuula. Ensi kyekulowooleza kyekyo kye wasiga. Naye nga abantu bangi bapositinga abaana baabwe ne batabavuma. Wano mwadda ku mwana wa gundi ono omukyala yani Grace Khan. Badda ku mwana wa Grace Khan ne bavuma nga basinika amannya. Byokola ensi tudde. Ye omwana wa Grace Khan ye teyali mwana. Omwana wa Grace Khan gwe mwavumanga ye teyali mwana. Sirini ne mudda ku Sirini ne muvuma. Ne mudda ku maama wange ne muvuma. Musiza obukyayi baana mmwe nga munoonya views $10. Naye n'ensi egenda basasuza bukyayi ndowooza kati Zubedah wakirabyeko. Ne mudda ku Chosen Becky ne muvuma. Mwe nga mulowooza temwazaala. Wano bakenzo bapositiza abaana baabwe nga teri abavuma. Nga tewali. Kati leero Zubedah
nawe wasasuddwa ku byokola. You got the same medicine. Obutwa bw'obadde ogaba kati nawe bwe bakuddiza. Ebyo Zubedah byokulima temuli. Era inze era n'abaana zammwe Katonda abawe byonna Zubedah omala budde. Ono teri akusinga kukyaza bavuma. Nemuddoko ku YouTube ne musinika amannyo. Buli omu ajja kulozaako. Era abantu basanyufu Zubedah, by the way, people happy. People happy Zubedah. Abantu bakukowa lwa kuvuma bantu. Kukyaza bavuma bantu. Kitegedde mukwano. Abantu basanyufu. Buli omu bwedde omulaba ayogera musanyufu. Zubedah mulekeraawo okuvuma abantu. Stop it. Ebyo byolimu nyenda siba deshi tojja musiba. Deshi tojja musiba. Nawe era Zubedah byokola ne deshi byakola. Ebyo baluwa Zubedah byewawandise mbogenda siba deshi. Wane mwavuma mama wange nga saakusiba gwe. Abantu Zubedah bozovuma navumira n'abaana nga tebakusibanga. Zubedah lekera okulooza nti oli wa kitalo man. Stop thinking you are very special. Zubedah jawe your importance ba YouTuber je mwewadde. Eyukulooza nti you are something here. Zubedah kwata deshi n'omusamu komera. That should be your downfall. Kwa nawe ncholi yingira. Nawe emisango ina kanaana. Tocherabira mukwano. Zubedah n'okwata deshi n'omusamu komera. Yegenda okuba enkomekerero yo. Kwa nawe okyaza abantu ne bavuma abantu. Zubedah stop thinking nti muli special. Mulekerawo okulooza nti mwabalina right evuma abalala. Mulekerawo Zubedah okwetwala nti mwabalina right mweka evuma family z'abalala. Wano mwadda ku mama wange ne mumuvuma nga wooli kawalagwe. Nakusibako. Toyina gy'ogenda kusibira deshi. Wumuza olugezigezi lwo wansi. Nawe kenyini ovumya abaana b'abanno. Wano wavuma sirini n'omukwata omuwala n'omuvuma omwana omuto. Tewamuvuma wano. Kati nawe bajjajje kuggulako Zubedah. Ba YouTuber mwina akakamanyiro ke muleesaako. Akokuluza ti muli bakitalo mwina ku kagulupu kammwe mwe ba Zubedah. Akokwasamira abantu mwe ngati mwagala basamira. Waliwe yagambye okwata omwana omuleke ku social media. Waliwe yabigambyeko. Mwaba YouTuber temina kimu kimwezibira mu nsi. Ne muddawo ne munyumya ku bakazi bammwe. Ne mutujubiza bakazi bammwe ne nikaze bambala. Really. Kwa munoonya content. Nosanga YouTuber nga ali ku mukazi we amuweebuula. Muloza biri funny. You think it's funny? Nokwata notunyumiza amakaago. Hewafe eraze ne mukazi wange twalidde embuzi twalidde endiga twalidde tubikoye. It's too much. Ba YouTuber mulekeraawo okutunyumiza ebintu bya family zammwe. Tebitukwatako. Na YouTuber nomusaga atunyumiza mukazi we nenika jayambala mukazi wange ayambala simanya mukazi wange ayambala akalega kabulu bitukwatirako wa. Fe tuli bagagga fe tulina ettaka. Ba YouTuber mulekeraawo okwesoma obugagga ngate muli banaku. Buli kiseera buli YouTuber nze ne mugagga nze ne nettaka ani atayina. Who doesn't have land here? Ani atayina? Ani atayina motoka? Ani atayina nyumba gwosuza? Na buli YouTuber buli yakwata omuzindalo nze ne mugagga nze ne motoka nze ne nyumba nze nafuna ku sete tebitukwatako. Who doesn't have a house? Tubikoye. Nze ne insurance ya milioni 2.5. So what? So what? Obaddo janja bani. Bwetu wala wanani go janja bago. Gwatunyumiza insurance. Mukomya amaalo. Mulikira okwerimba. Wone abantu balina sente. We have money too. Naffe sente tuzina nze wono tewali YouTuber nsinga ttaka. Nteka oguno omukono ne bagutema. Nsiba waka kadde. Nchiddemu amagezi gajje. Wano tewali YouTuber kabe TikToker ansinga ttaka. Ntekawo milioni ya mtu sibe sente. Genda ku Ministry ya Lands otekemu Tamale Mirundi olabe ttaka lye nnina.
netusirika kubanga byange tebakwatako nze tata wange yandekere ettaka sibalina kyaddikoleramu. My father left me land. Nze jajja wange the late Yohana Mirundi yali chief mu Buganda. My grandfather was a chief in Buganda, Yohana Mirundi. I own square miles of land in my name. Nekati nzirawo mbagambe Junior nenetaka biba kwatira kowa. That's my business. Nebuli YouTuber ndi mugaga wanani atalina mmotoka. Who doesn't have a car? Obugagga bwaffe ba YouTuber tukoyo kutubuliranga bwe muri abagagga. Tukoyo kutubulira ebifa mu family zammwe. Nga mukazi wo simanya bwayambala neka ya bulu simanya twalidde ebinyebwa. Stop it. It's not good. It's not good. Ebintu ebimu mu bikuumeko nga biri private. Amaliwo ebintu bitayina genda ku social media ng'ebya family. Ne buli YouTuber afuna omuzindalo mukazi wange baana bange enkye bakuvumira abaana ng'otwasamira. Content yabuze. Kyova muleta bakazi bamwe n'abaana ku mitimbagano. Kyova mutubulira bye muli ewammwe. Era mukazi wange fenna tulina abakazi. We all have women. Gwe bonna abantu ababadde ku social media walabye kayogera ku mukazi we n'abaana be. Wano omugenzi Katolu Bwama yaliwo. Twali tubanyi mukyala wa Katolu Bwama. Twali. Mumulaza mwaba sosobera ku social media. Ne mupaledinga abakazi mawulire, ne mupaledinga abaana. We all have women. Bane fenna tulina abakazi. Ne there are things ebera private nga abaana bo. Byo tulina kuleta mawulire. Nekimu bibiri mukazi wange ayambala neka ya bulu. Mukazi wange ayambala kalega ka brown. Mukazi wange twalidde enkoke jo. Mukazi wange we are tired. Tukoye. Bambi tukoye. Mukyuse ku content. Tukoye okutunyemeza obugagga bwammwe. Simwe abalina ssente mweka. Simwe. Nze nina ettaka. Nze nina emmotoka. Nze nina million 2. So what? Mukwano, people have money here. Abantu bafunye ku ssente ezaddala. Ebyo onuga zefunye ssente. Abantu bafunye ku ssente ezaddala. Gujeri ku million 3. People have got 100 million. Ssente bipapula. Nze tatange lwe yafa nafuna million 10. Okusuka nafuna amabuga gasoma million 10. Lero si China ssente bipapula. Kati gwe natonna bakuddawo twasamire zefunye ssente. Buli omwazi funye. Ne we are just quiet. Kuzo lwaki dunia naku zino ndi musirifu. Ntuse mu nsi nentegeera nti okusirika kye kituufu. Nze buli kye nafuna nga nkiteeka mawulire nali muto. I was young. Nga buli kyefuna nkiraga ensi si bwe kiri. Ebintu ebimu byekuumireko nga ggwe. Kene ensi eyina ettima abantu babi abantu tebaagaliza. Kati nakula. Nze kati ne bwe ngula ettaka sinza dditeekayo. Munedda bwe nali nga ndoza buli omu akusanyukirako. People bad. Ne wano buli YouTuber buli buna atulaga buli omuna ati temuyina ssente. Nze ba YouTube ekibasanyusako temuyina ssente. Just mwesudia. Teri mugagga akeera ku YouTube. Kunoonya $10, $2 tali yoyo. Nkiddamu tewali mugagga. Nti gundi yagagga wala akeera kuzuuka kakuba kyati ali ku YouTube ayasama. Tali yo. Mpozi nga mwe benjo sookolabo. Ne sina mugagga gwe mmanyi wano mu Uganda. Ng'omuntu yagagga walanga ssente azina va mu by'okwesudia. Va ku buno obusente bwe tubeera nabo bu million 3 bwakulyako buli. Kakati million 3 mu Uganda zikolere ki? That's pocket change. Abantu bano omwenga wali million 4 mu nonivi. Gwe tonnalaba. Ba YouTuber temuyina ssente. Muyina kye tuyita pocket change. Kulyako buli. Abantu banwe million 4 mu bbaala 40M nali nkirabyeko. 40 million omuntu nazinwa mu kiro kimu wali kunonive bazinwa. Ne banwa amalula million 3. Ne batunya raundi 6 ne baleeta receipt mu musajja anwedde 40 million. Kati
kati gwe oli wano YouTube otubuliranga boyina sente eziriwa which money muve mu byokwerimba nine kitu kye mwagala okuprovingira ensi kitali kituufu it's not right it's not a fact goloza YouTube singa ali eriko sente singa bali mugaga sijali if YouTube was paying ngesasula kiralu singa bali mu banka tebazivanga mukola YouTube wama byakwerimba byakwesudia kyosobola okuwa sente mu YouTube ng'osabiriza nnyo ng'osabiriza awo sente ojazifuna mu YouTube awo ofuna kiralu kwaze nze YouTube nali ngikozeeko abafunye mu YouTube bali ku kintu ekyo kusabiriza nnyo Maize Junior sirimba nze I tell people facts get social capital basabirize YouTube yakufunira mbagaga bona asabiriza n'okubira sinonga wange ndi wano mu ddwaliro naye kubulako $3,000,000 ne bakuwa mukazi wange bananga avuddemu olubuto ne bakuwa that's media wadamanyi media mulimo mbuguli awo mbugusasula bwotafuniramu musajja ina sente oba ng'oli mwana muwala kwata TikTok account yova mu byekisiru weerungi ye weekola ebyabalungi kati wini wa mami tomulaba you guys abalabako ku wini wa mami nga yakajja nga nembwa temulya in fact wini wa mami ne video ze zasooka yazijja nga yakajja nga afanana nga embwa evuddemu olubuto ne kati tunulira abasajja wini wa mami bayina just look at the men so wini wa mami yakozesa account ye okufuna abasajja abayina sente she's doing fine omuwala yenanga oli ku mutimbagano wano lungiwa wini wa mami yatandika anyenja mabina mujjukira wini ngazina sampino nga wini yatandika yezinya ngera mu muvuma ekine kiwala kyezinya azinya ebitanyuma yenga kyayagala akimanyi enkomerero wini wa mami ayina omusajja ayina sente kati midi yeno tugirimu kufuna bagagga ntambiva mu kabampane my brother Waikibenda yayogedde bulungi omanyi mu entambi mwina akagrupu kamwe buli abagamba amazima mu muvuma lero we muvuma kazola enchaye muvuma Waikibenda mwe buli omo mugenda muvuma mu maleko naye ntambi mwe muloza ku kagrupu kamwe ke mwakola mugenda vuma buli omo mu maleko naye ensi lwaki temugijjako manyi ngabwe mugamba no wenyine mwabasiba batugamba ensi mugijjeka amanyi ntambi ddayo owulirize message ya Waikibenda je yagambye yabadde nnungi Waikibenda teyakuvumye ate Waikibenda tayomba sibe bayimbi bosanga mu ntalo naye yagambye ebintu nga bya kintu kikulu nga biri straight forward ntambi va mu kabampane golimu oli ogenda yingira emyaka 4 ntambi sibayo be apartment gyosulamu nasobola gisasula with your 40 years ngo kyakwatira abantu ensawo ntambi be yourself ntambi oli muvubuka mugezi nze simanyi analyst one gwe tulina asinga oyo mwana ntambi mugezi ntambi nga yatudde okwanalizing ebintu owulira a lot of sense in him ne ntambi alooza akyali mwana muto tamanyi bali mu bajekinizi basendi bakasuku bakola dda abo bajekinizi bagagga sendi mugagga kasuku mugagga ntambi toli mwesibye mwaba abasajja ntambi ogenza okujja ku social media bajekinizi babaddeke banga they know how to get money chobola balina toka nditoko gwe bali bakukyazizaako ntambi bali bakukyazizaako kutoka ntoko wano tewali show mu Uganda oba ku social media esinga kola sente ngeyo toka ntoko yabo bayina obulango kapa ninga 13 era we bazigabana sendi jekinizi ne kasuku ntambi gwofunira muwa man ntambi sit down and think about your life oli ku X ovuma buli kiramu oli ku X ntambi ovuma buli kiramu X tesasula ebyo kwate emizindalo ozungenga an idiot ngata ina degree why are you building other people's dreams muli muzimba biroto byabalala Mfa kuzimba ebiroto ntambi sabo omulimo obere PR mu government get government organization zosolo kwera nga PR manager
Ntambi gendo osaba omulimu obeere omwogezi w'ekitongole. Ntambi eno social media gye tuliko ino obudde bwayo. Leero abantu batulaba enja bajja kuba tebakyatulaba. Bolimu bali mu gavumenti basaba mirimu. Be mubeeramu abo ba YouTube abamu balaba bali mu gavumenti bali mu kusaba mirimu. They are going to exit the media. Ntambi, you can be a good PR manager of a government organization. Genda mu URA. Ogenze Franka Ntambi. Nzize kola. Ntambi, get a job. No zunga ku YouTube eno nodda kweno, nova kweno nodda. Waiki bende bigambo byagambye bituufu. Ate Ntambi buli jombi gamba. Balibe mulimu bagagga waladda. Jackie nizimugagga. Sendi ayina sente. Mwete muyina. Mwepanka bwepansi. Bandi wago ni kinyumo. Tugende tunwe ne muno asichana bayita matako. Mufunye mochi. Zubedah mwe ba YouTuber muyine iki kitu kyemweyita nti wa so special. Gwe bwovuma abana babalane bazadde babwe kituufu. We bakwata ku mwana wo nti enseveyo, ensega n'okulya. We shall not, my friend. We shall eat, we shall drink. Kirawo kutusiriwalirako. Nawe okuvuma abantu bulijjo kuluma. You think Zubedah is special? Abamu singa sikasuku siga tetubalaba. Ekyo kankibabuulirire wano. Muli mu shadow ya kasuku mwe mwekwese. Ensema nyikasuku temanyimu. Ewa president we yagenda wawulirako nti Zubedah mbonaye bakumanyi. Kasuku we yagenda wa president. President ati Zubedah oliwa. They don't know you. Muli mu shadow ya kasuku mwe mwekwese. Kali batabwa ati. Bamutegera ati wa nothing. Era kasuku mumukwate bulungi nga bwe mumukwata. Kwa kasuku kali bavaamu bwati. Eyo na group. You know you are nothing. Atenge kisera tekiri wala. Ayo my sister, my brother. Mwina kwegula kwa mweteri abamanyi. Nze segula. Nze Johnny olaba negula am a brand. Namwe mwina kwegula. My sister, my brother. My sister mwegule you are nothing. Kati Zubedah adoloza mungawe bavuma kasuku ne tuvayo. Nawe nti abantu bajja kuvayo bakudefend. Zubedah adaloza ti ensinga bwevayo nga bavumye kasuku. Singa ade bavumye bana ba kasuku. Nandi vuddeyo nemba defendinga. Negwe Zubedah baba kuvuma bakuvume. Gwani, who are you? Singa bavumye bana ba kasuku ensi yandigaye. Yandi vuddeyo nega nedda muvumye nange nandi baddeko kuba defendinga bana ba kasuku. Osegede. Negwe Zubedah ovumye abantu. Bakuvuma bakuvume. Nawe ulira ku bulumi bwogabidde ensi. Mwavuma omwana wa Grace Kani wan. Kibebi ekitone mu kivuma ne mukiddako. Ne mudda ku siri yani oyo omwana Zubedah gwe yavuma. Ye siri yani naavuma akaana nakalangira obwamalaya. Kati yekabya nnyini. Yefulamu anonya sympathy. Tojja kujinoonya. Kati nabagamba oyo omwana Jaden semulwadde. Nako nalabye kavevengera senga acid. Kwe Jaden oyinza ovuma senga acid gwe. Nga wano wali onoonya sente. Senga acid yakumala yivuye ne bakunoonyeza sente gwe Jaden. Jaden oli munaku. Weefuula omulwadde toyina magezi ate toyina mpisa. Nako nakalabye omuntu kalyawo gwe mmese. Jaden senga acid simwagala. Ne wano ebali bakusondera sente. Senga acid y'omu ku bakumala yivuye. Bane mujjukira abantu abababeereddewo nga muli mu buzibu. Mbwammwe. Byanamwe mujjukira omuntu akubeereddewo nga weetaaga obuyambi. Jaden singa sigwa yasamira senga acid. Oyo mukazi yakumala yivu. Nakuvumira ne ku bantu abali bakuvuma. Kati gwaleega ebyo ebinnyo. Nga Jaden oli mulwadde wa. Owawa. Oli mulwadde wawa. Nabagamba oyo mwana si mulwadde from day one. Nenkibaga ti omwana anoonya sente. Didn't I tell you? Ne mudano ne muvuma. Ne mukwata sente ne muzikuŋŋaanya. Nga bali mu ddwaliro babbanzibe. Buli YouTube atalina byakola balekawo n'amaka gaabwe bayingire eddwaliro. Anti waliyo omulyo. Waliyo omulyo. Wamma omuntu omulwadde alabika. Mwatugamba Jaden agenda kufa mu wiiki 2 nga tafanga. Mwese
Basode sete Jaden ali bubi wakufa mu wiki 2 obusomya tebukyakora we kali kabera mabara kasitudde abakazi banene mbukagenda kufa wono Jaden asitula abakazi abanene abamusinga n'obukulu abeba kakatya nabibagamba wano ne munnangira era Junior oyina omutima omubi nzemba nabirabye etu bino bya kifere nemwa Junior nga bwe nina omutima omubi omuntu omulwadde alabika omuntu yetambuza alyanwa mulwadde wawo abalwadde bali ku bitanda emulago gwe bayita omulwadde nti muyi ye muntu ali ku macupa wamanga ogalabako naye ona asula n'abakazi bamuyita ne ku mikolo n'anwa bbereya n'agikuba wali Jaden act like a sick person wono wagula emmotoka mu ssente z'eddwaliro okyayagala ki ye Nairobi gy'ogamba okulaga nga tugendanga agenda badokita be Uganda bakubira akaana ako ne bakagala jangu tukujjanjabe tupime level kweli kagala ssente ko Jaden is after money not treatment nga tugenda nga Nairobi agenda nchi agenda luli Jaden wagenda ku week ejawako kavubo kakwe amanya gatula ku social media ngo gayina bakole mu ssente go mulwadde wena lobudo otula ku YouTube bona byifube ne byesomba mu dwaliro ne bibakoze byabba mbubagabanira mu kiwato twakasonda wo mmeka kuza Jaden accountability watu wakasonda ko mmeka mwana mmwe mujja kuleetera n'abantu abayamba abantu beta mwensi ebyo bintu bye mukola mugenda kuleetera n'ababadde bakyayinamu okuyamba abantu babiveere mu ddala omuntu atukenga yeetaaga obuyambi obwa ddala wano nga teri asobola muyamba lwankola yamwe ey'emirimu it is very stupid no tusamba mupiira gwa Jaden mwavaamu ssente mmeka malala gega basumbuwa malala butawuliriza butagambwa akati buloza muri bakitalo you can't fool people omulwadde agende mu ddwaliro wamane nsera betu omuntu mulwadde ne Jaden osiba kumbiza olya osudde bikazi bimalaya binene bwe biti wano omwenge bereyo ono kipano gikuba wali eseto guzemwe mmotoka ense kuyamba etya Nairobi kyagaana teminaza ticket in Nairobi. What has refused that boy to go to Nairobi? Sengasi diwanvumiranga bwerere ndoza kati nawe wachirabye nga nawe Jaden akulika kuvuma kwa Jaden yake wali ya centers ne Nairobi tebali nyanga yabo bora Jaden singa wagenda de Nairobi no tuletera sikani abantu badi kwa descent ne tugenda myezi 8 ulio zunga buzunzi nakatuka kuli ensenene Sandere, mo sandere. Ngani agendo zikuwa. Ani ataina bizibu. Wano fena tuina abalwadde. Mind you, we all have sick people. Wano buli muntu ayina ebizibu. Jaden tuloza nti oli mulwadde wa ggwanga. Fena tuina abalwadde wano. Naye omuntu bw'akwata akasente ke n'akakuwa muka respecting. Ne baga mugulewo back account. Ne bagaba nange bomba bagala kuyamba muleke bebe kulu yabayogera bebe kulu ina trust mu bantu wayitambale sabi bagamba byonna ekyo mu communication okozesanga omuntu ayina trust bebe kulu singa yakwata ensonga za Jaden nga yazogerera ne speaker yandi bawadde sente nikati batunamu okwate seto zwe ba YouTube abatosona gula kyamisana wabwe ba YouTube abafuluma makaga abwe nga nekyayite bamunwedde bagenda kuba luseke lwakyayi oba emiliyoni 10 zinatuukezo abantu byebebuuza okwa abantu baagala okuyamba n'obuyambi babuwani. That's a problem. People want to help Jaden, but who is the right person? Kati luli Jaden wasokola nga buli omwale savinga sente chicken yale savinga ona ale savinga nabibagamba wano nibagaba nange timusobola kwanga mwino mulwadde nenga buli omwafu ale savinga sente kati mudwaliro nga mwavaaya anti sente zaako mokujja bonna ne badduka buli YouTube atayina kyakulya basibira mu ddwaliro ng'otuuka mu kasenge ka Jaden n'olaba abayala balya bo balya emmere ne balya nenga all for what? Lwaki temuyamba family zammwe? Omanyi ekisinga okunewunyisa wano ba YouTube abasinga okwagala okuyamba bala nawe benyini beetaaga buyambi
You also need help. How can you help others? Monsoga bacho talina. Let us be serious. Hecho agala kuyamba guli gamba gwayagala okweyamba. Kubanga tusa kuyamba balala nga nawo okyetaaga obuyambi. Mwamba yamba Jaden. Namwe sete mukyazetaga. Kibango kwata hyenas. Nozirekera ennyama zigikuume.